Mbaniriza nnyo mwebale kutulaba mwebale kutuwagira oli ku TM Online Television nga bulijjo. We work best online, we are best online. Wasiibye otya gwe nga bwakedde dda watandise dda okukola, wasuze otya gwe nga bukya buki kubanga mwenna mwina gye musinzira okutulaba ensi Katonda engeri gyagiwunzikamu n'agiteekanga obwabalala bukya obwabalala buziba. Mwebale kukola ate bw'okola ofuna ekyokulya, bw'okola ofuna wonaasula, bw'okola buli muntu asanyuka. Ndi ku Stone Roofing and Construction Company nga luli mbajjukizaako Stone Roofing eno ye kampuni yokka eyatandika ne yeegulira erinnya mu kuseresa amayinja nga tutaddeeko yadde ebbaati. Abasajja bano baaleeta ekintu ekipya naye ng'ate ekyo kyo mwakitegeera kuba Ssaabasajja Kabaka yasiima. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni naye yaliko ku abo abatunulira kampuni eno nti ejja kuba ya muzinzi. Mbajjukizaako nti kampuni eno mu musomo gwaffe ogwasooka erimu abasajja abasikawutu. Abasajja abasikawutu bano be nalowoozanga edda nti nno omuganyulo gwabwe gwabanga gwa kulya misota na kujja ku kyalo okutegeka butebe ku mikolo emikolo gy'abakulembeze n'okumbanga mu bisaawe. Waliwo neyaŋŋamba nti Mikulunkooyo waliwo yaŋŋamba eyo mbu abasikawutu babakumbya mu kisaawe bagobemu emisota nga abakulu tebannajja girume abasikawutu omukulu wajjira gibeerenga gyo tegisobola kumuluma. Naye oli otya ssebo? Ndi munange bitambula bitya? Tebitambulangako bubi. Nja kyebaliza Mukama. Naye ebiseera ebisinga tukikkiriza nti entambula y'ebintu eva ku maanyi g'okozesa. Kebe tractor kyobola nti zinywa dizero. Ebintu bingi nti ebitambula n'amaanyi olina oteekamu amaanyi mangi. Era abamu bagamba nti bw'oba oyagala okgenda mu ggulu era olina okusuubira n'okufa. Bw'oba oyagala okugaggawala olina okusuubira okukola n'otuuyana. Kale amaanyi ge tuteekamu y'entambula y'ebintu bwe bitambula. Era nja kugamba nti kyekyokka kyokola ng'okirinako control kubanga buli bw'oteekamu ennyo era osuubira okufunamu ennyo. Nja kugamba nti bitambula bulungi. Abantu bonna abasinga mu Uganda baagala okukola ennyo naye oluusi tebaba na byakukola ng'amaanyi agalina naye otulo ne tumuwamba olw'okuba nti asiiba anoonya ekyokukola takiraba. Obuzibu buba mu kulemwa kuyiiya oba ensi ye yaggwamu ebyokukola. Nze nja kugamba nti mu Uganda ndowooza nze njawukana n'ekyo. Era ojja ssanga abantu emirimu gye abagamba nti tebalina byakukola bebe babasomye okubateerawo emirimu egy'okukola. Naye nga mu entrepreneurship oba mu kutandikawo omulimu kwonna tulina kunoonya kugonjoola buzibu bulimu. Buzibu buli mu kitundu. Nti obuzibu obuli mu kitundu ye butondawo kiki ky'olina okukola. Okusobola okubugonjoola gufuuke omulimu gy'oli. Aboononefu bwe baba bangi abasumba bwe balina okuyingirirawo nti tebusobola kubaawo bulokozi owatali bwonoonyi. Naffe tukikkiriza nti owatali kugonjoola bizibu biri mu community tosobola kubaawo na mulimu. Ng'omusajja omu eyatema omuti ataase mukamaawe okwera ebikoola ate ye yagutemawo n'agamba nti yaavuddewo kubanga obuzibu bwali bwakulonda nga bikoola ye kyamuweesa omulimu. Ate ye we yatemawo omuti n'ayerabira nti nno omulimu gwatemyewo. Omuti gwe gwali omulimu. Kati naffe abasinga obungi era kijja kubaako ne mu bazimbi. Agenda n'ayagala okuzimba naye ate n'abba seminti. Ate alina okutondawo omulimu. Kati nkyo onoozimba otya nga seminti gw'obadde olina okuzimba osasulwa omulimu ate omubbi. Oyavuwazza mukamaawo mu ngeri eteetaagisa ng'osuubira otya okuba nti enkya osigalawo ng'okola. Kuba ssebusiru bwa njoka obutta nnyinizo gw'osigale ng'oli mulamu. Otemye ottabi kw'otudde. Kinkomyawo ku mulamwa nti ffe nga ffe
nja kugamba nti Mukama Katonda taddeko akasubi mu ekyo kye twasalawo okukola okuweereza abantu nti tugonjoole ebizibu ebiri mu community. Nga wogambye nti abasikawutu abasinga obungi baali batumanyidde mu kugoba misota ng'abakulu banajja gisobole okubutabaluma. Nedda twaliwo okubugumya n'okulaga omugendo nga bwe gulina ottambula. Nti omusikawutu wajja n'akumba n'akuba bbandi yali akuteekamu bulamu gwe kufiiringa nti kyogendamu omukolo gw'ogenzeeko ddala guliko abantu era bagwetegekedde basanyufu naawe osobole okuadaputinga eyo embeera eriwo osobole okuba nga otambula n'obulamu bwe bataddewo mu mukolo. Kati naffe mu kuzimba era mu kisaawe kino eky'okuzimba twagamba nti tuyiwo okulaba nti tuleka ensi ng'esinga bwe twagisanga. Olwo nno olina okuvaayo ennyo okuyiiya n'okugonjoola ebizibu ebiri mu nsi. Abagiyitamu bagitambuliremu nga basanyufu naawe olwo osobole okujjukira nti waliwo mu nsi eyo n'olekawo omugaso. Njagala okukubuuza n'okwebaza mwebale kuzimba mwebale kukola ofiisi we musangibwa. Omanyi abamu abazimbi tubasanga ku ludda eyo n'omuyita gundi olubalaza lwange lwazeemu olunyafo n'ayitayo tugamba talina wakulagira pulaani naye munsanyudde nti you have records muyina we musangibwa ate era si nkola ya kisikawutu nti musangibwa mu ttale wabula mulina kifo ekiteeketeeke obuki obulungi. Bayita waani? Wano tuli Nansana. Olaba Municipal Council Playground gye tulinaanye. Kyekisaawe kya Municipal Council ekya Nansana kye tulinaanye. Era ndooza mu Nansana obuuza ennyumba yokka eyaserekebwa amayinja. Nga bwe tugamba nti omusikawutu eva o making sure nti oba unique era okuliyetinga address eyo ng'osobola okwa-outstandinga mu babaddewo. Osobola okwawukana noyawukana ku bali mu kitundu. Weebale nnyo okuyanguyiza omuntu akunoonya okulaba. Ffe era twagamba nti akatali kabbe amagumba okasuka mu lujja. Ffe kitwasalawo ofiisi eri waka wennyini nti tetugenda ssengukawo nkya kubanga tukolagana n'abantu abatambulira mu process ey'ebbanga eddene nga bazimba amayumba. Nti ennyumba y'omuntu oyinza okuba ogenda gizimbira myaka 2 oba mwaka mulamba. So senga onooba opangisa ova wano odda wali ova wano odda wali omuntu ono ajja kufuna obuzibu mu kunoonya wa wonooba oli. Omuvinze essimu ye egudde gye yakuggyako nga talina address ntuufu wanakusanga. Address kikulu nnyo mu business bw'oba otandikawo business. Kati nga we nagambye nti nze ndi musajja musikawutu ate kyamukisa mulungi nti nze District Executive Commissioner we Nansana mwennyini mwendi era naddiziddwako olw'empeereza ennungi eyabaddewo okuba nti twafunamu okutaataaganyizibwa kwa COVID era ne tulaba nti tugezaako okuzimba tumalirize omukululo ogwo ogw'obusikawutu. Mu bukulembeze bwange mu Nansana nja kwesigamya nnyo okuzimba kuno nti okuzimba kwa bika bingi. Abasinga obungi bamanyi nti okuzimba kwe kukwata ettoffaali n'omusenyu n'omwiko n'ozimba. No, okuzimba tutandikira ddala mu ndowooza zaffe. Era leero endowooza ezimba kati leero gwe tuli wano nti alaba kiripu eno oba alaba vidiyo eno tali mu ku site naye twagala tusembeze site tugiteeke wano. Kituufu. Tuzimbe endowooza yo, tuzimbe obulamu bwo okulaba nti wonootuukira okuzimba nga ddala gwe wennyini oli muzimbe. Mu scouting oba mu buscout tulina kye tuyita pioneering. Pioneering oluusi tugoberera obubonero tusiba emiguwa omuli gadgets ez'enjawulo. Nze sijja kwerabira kuzimba kuno kwesigamya ku buscout kubanga twatandika mu buscout bwonna buli mu kuzimba. Omuvubuka buzimba omuzadde buzimba omwana yenna okulaba nti afuuka omuntu obuvunaanyizibwa mu community oba mu ggwanga. Era nja kukuwa nti commissioner wange chief commissioner ow'abascout nga onolaba Professor Magi Kigozi, onolaba Gino Katumba Wamala kyamukisa mulungi era naye muyozaayoza nti okuba nti yazze mu kulembeze nga chief commissioner waffe omujja mu scout nti wenvaayo yonna
njja tambulira leero ku mulamwa oguli pioneering otusibira emiguwa nti pioneer yoyo omuntu asagula abalala asagula ekkubo abasigadde bwe basobola okugoberera bwe twasalawo ng'abasikawuti okufuuka ba pioneer b'okuzimba era bintu bingi abazimbi benjagala abasinga obungi basembere bw'oba olinayo omuzimbi wadde yakuzimbira nsaba tugabane naye tusobole okulaba nti tutereeza omukululo guno ogw'ebyokuzimba okuzimba kulimu okusomozebwa kungi nga kutandikibwawo ddala awo bennyini bazimbi bannaffe nga we byalinga edda nze ekyanzimbisa kalina mu ensula ndowooza nagizimba ku myaka 23 kyali kusoomoozebwa kwe nayitamu nanyingira ekisaawe kino ekyokuzimba baali nina kusoma law nga bakugamba nti waki ogenda osoma ebyokuzimba ne mbagamba nti nze kyemmanyi lyekkubo buli omu lyagenda okubaamu ne bagamba nti mu famire yaffe gwe walabayo omuntu omuzimbi tugamba bingi challenges ezaali nyingi omuzimbi tazimba nnyumba ye omuzimbi takola waati ayambala empale ez'ebituli ayambala afaanana buli asibuka anaabaka abazimbi leero njagala mbe kyakulabirako eri omuzimbi nsula mu nnyumba ya kalina ndowooza mu Africa yonna yasooka oserekebwako amayinja sizimbira mu mpale za bituli nange ndi mwana wa muntu kitegeeza omuzimbi oyo akyali mu mbeera eyo ayinza okuba alina kyamisinga okufuuka omuzimbi azimba eggwanga bingi abazimbi ekifaananyi kye tulina mu bantu abazimbi babba seminti abazimbi babba emitayimbwa abazimbi babba kino naye nze nkakasa nti at least wempise nga we tugamba nti we are the pioneer tuteekawo omukululo abasigadde we banaayita nkakasa buli muzimbi ayise mu mikono gyange ate si oyo gwe basobola okuba nti batwalira mu kifaananyi ekyokubba emisumaali ne mugifulumya wakawuuba olukagula nti ate twakalese wabweru ne bakabba okitegeera ng'osaba kapya buli wiiki naye oyavuwaza mukama wo kiri kye tugambye nti otema omuti gw'otuddeko enjoka ezitta mukama waazo nga zirowooza we zinamutta enkya zinaalyaki nkutegeera bwe twagala okutereeza ekifaananyi njagala mukulunka oyo omulamwa gw'olwaleero gwenjagadde okujja okwebuuzaako abantu baagala kuzimba naye emitima gibali waggulu okuzimba tekusoboka ettaka lyafuuka ettaka omuntu wanaazimba n'abantu bangi mikwano gyange bangi nnyo abasinziire emitala w'amayanja baate obwo kyasukka newankubadde abali wano naye ate abali ebweru kyasukka musajja mukulu oba mukazi mukulu agenza akoze akasente ke ayagala kuzimba Uganda obweraliikirivu bwasooka okuba nabwo bwakumubbako ssente ze nakubba ttaka lye bw'aba alina akapoloti nga yakagula wano e Kampala buli ekigwa e Kampala kibanga ekikonye ku nnyumba mwasula anti buli ayitamu nti babulooka bakalambudde kugamba ntujja tusanga ekizibu ky'okuzimba tewali togenda kuzimba mu bbanga ogenda kuzimba kuki ku ttaka njagadde nzije nkwebuuzeeko nga nsinziirira ddala ku ttaka kwennyini bizibu kimwe ng'abazimba bye musinza okufuna ku mataka gye muzimba ndowooza ngenda kusinziiraawo ndeeta ekibuuzo ky'olunaku olwaleero mu kuzimba muno musangayokko ebizibu by'amataka kibuuzo kikulu nnyo era nja kugamba nti ninawo issues bbiri mu kaseera kano tezinnayitako ndowooza wiiki era nja kusaasira mukwano gwange omu abadde mu Dubai yagenza okukomawo yatuuse ekiseera nga ngamba omanyi nkooyo oyo ndeka ngende sente zange nzinywe obunywi kubanga nkooyo okuba nti buli kyenkola banziba naye nkakasa namugambye nti ekyo kisooka okindekere nga tonnawanika kinkwase nwana olutalo lwo ettaka litwale nti lyange olinjazise kaninde ndirwane ndikomyewo n'omuntu omulala era sinali eyabaddeko waliwo sayiti yemu gye sijja kwogera linnya twagenza okulambulayo naye nga bajja azika omuntu omu agimirewo ndowooza kumpi emyaka egiwerera ddala 10 naye twatuuse ekiseera nti bo bennyini bamanyi n'okutondawo entalo nagamba nti waliwo abagamba nti abaclaiminga lino ettaka lyabwe naye nga myaka 10 abadde alimira ku ttaka eryo bamuwa kulima kwebeezaawo okukuuma ttaka n'atandika entalo ekiseera mu bbanga eddene ekiwoomereze bagamba kizaala enkenku
natuka nga takyayagala ddiriirize nga ddi wannyini lyo eyali mugamba oddikuuma ng'olwo alifuniddeko pulaani n'enteekateeka ettaka lyamu n'otuukira nti agenda ddeetaaga n'ogaa nti kati nsimbyeko ebitooke ate ogenda kunsasula ebitooke bino byensimbyeko natunuulidde ne ngamba waliwo obuzibu bw'endaba obuyinza obwetaaga okugonjoolwa bwe twabutunuulira ne tugamba katujje ne idea kubanga abantu bangi baguze amataka okugula ettaka kyangu naye okulikuuma ate kizibu kibanga ssente okukola ssente kyangu naye ozikuuma nga tonaba nagenda mu ddikuuma omuntu ogula ettaka ettuufu nakyo kizibu weebale nti okufuna omuntu ali genuine agenda okuguza ettaka ogwo nagwo muteeru oba mu ggwanga Uganda kyafuuka buzibu kizibu abantu bateekawo ettaka litwaliise ng'ekiwaani n'aliguza abantu nga 20 naye nga ye bizinesi yakateekawo awo nga kasava kalungi ne buli gwaleeta alina ettaka litundwa ono olusasulanga enkya bagamba mulala bo bennyini bamalina okwekyusa nga gwe baaliguza ye yennyini yali eguza abantu bafunye okusomoozebwa okumu kwe twagenza okulaba nga nayo solution gye tulina okujja nayo tuyambe tutya abantu bano okufuna ettaka eriri genuine muyinawo bwe mwakitunuulidde muyinawo solution kuba nzijukira mu video yaffe yasooka you provided me solutions eri omuntu atya okuzimba nomuprovidinga solutions eri mutayagala okuruufinga nongana nti omuntu osobola omukubira plan nga just yaguddewo fayiro 15,000 n'agira fayiro n'olambula ettakali n'omuwa amagezi ne mutandikiraawo nga tanana kuloza ku matiri nongana ne matiriyo osobola okumuyamba n'omubuulira nti ensawo ya sementi bw'oba oli kyegeegwa gigule mu dduuka bweti tebajja kuseera but for this thing of land mu ggwanga Uganda ne mu Buganda naddala mu Buganda kifuuse ensonga enkulu. Do you guys of stone roofing have a solution? Muyinawo solution ku nsonga bana abantu ababbibwako ettaka n'okulanga batereeza ekyettaka nga tanaana kuteekako ttafaali mu lyakuzimba? Kituze nakyo okusinga tujaga nti nga ffe tugambye nti we are the pioneers abalina okusagula ekkubo abalala ne basobola okufuna ekkubo ettereevu we banaayitira ekyo nkigamba okugonjoola ekizibu ky'ekibba ttaka kyenjo sooka wabula nyinza obutagayidinga oba butasalirawo omuntu oyo agenda kugula ttaka nkya naye nti nyamugamba nti weetegereze ate weeyambise stone roofing mugambe nti muŋŋendereyo kubanga ffe tatumanyi si ffe tugenda okuguza ettaka si ffe tugenda oddigula naye mugagamba nti stone roofing nziguddewo fayiro muŋŋendere ku ttaka lyange weeriti ne weeriti mugende baakaddo mulikebere okitegeera nkuwulira mumpe support mumpe go ahead mugambe nti genda digule oba nedda tulirabyemu akamulumulu kubanga gwe bajja kukutega buli kantu konna kubanga bamanyi gwavaako ssente naye ffe tetulina ssente zetugenda kufunamu era tetuli ku ddiiru yakyo tugende tulabe ddala omuntu gwe mugenda okuguza kubanga tugamba eddembe ly'abantu bali abataliiwo wano feka tufuuke amaaso gaabwe twatuuse ku extent etuwaliriza okulaba nti ettaka g'abantu bano bwe bamaze okugagula yeesi matuufu naye ate tugeewaze tutya okuba nti abantu bano tebayingiramu nkaayana tetutondawo nkaayana kubanga omuntu ono amala okufulumya ssente ezaawamu okugula ettaka lino n'afundikira nga talinaawo ssente zitandika kuzimba naye ate ng'asobola okuba afuna omusaala n'agamba naliyagadde ettaka lya naye ate nkyanoonya ssente zinaazimbako nju kubanga balina system babadde bamalanga kukuŋŋaanya ssente ne bamala kukomawo waka bazimbe babitya abantu babaweereza ssente ne bazibba ab'eŋŋanda abaaki bazibbye ffe stone roofing ensonga lwaki twajja n'eri program nti gwe funayo akasente k'otandika nako ffe katukuzimbire jangu ng'osasula mpola mpola kuba kyosasulira oba okikola ki nti bw'ofuna akakadde kamu n'ogaba mu nteera ey'omusingi nga gugenda tosasula kalala ng'omusingi tonnagulaba gwe ntandise n'akakadde okataddeyo nti kati tugenda zimba
naye omulimu gwo gwa $5,000,000 kati bw'oteeseyo akakadde ogane ndi serious kati tutandika ozimba naye buli mwezi nja leetangayo akakadde ffe tugenda okuzimba ogenda otuuka mu myezi 3 okitegeera otuuka mu myezi 3 ffe nga tumaze nga gwe tulinze kitegeeza kyosasulira okikoze eki sinakulinda nti wezikozeeko we mukoma mwamusigala muzimba tusigala tuzimba kubanga tukigamba abasikawutu ffe baba batraining tebatereka maanyi kyobola waakiri woba oyagala otereka amaanyi genda okolemu gudutani genda oyambeko omuntu amaanyi oba ogaterese naye tebatereka amaanyi mu mubiri fulumya amaanyi go mu budde bw'oyina genda obeeko gw'oyamba omukolere ekirungi olwoba oteresa amaanyi nti enkya ne wonooba nga weekendinze nga weetaaga maanyi go omuntu oli ayinza okusapootinga n'agakomyawo kati naffe mu construction tugamba lwaki tulina abakozi 100 batuule waka nti tewali mirimu naye ng'ate tuyina emmotoka esobola okuleeta matiriyo nga gweotuwadde ssente ezisobola okugula matiriyo ono n'abaawo nga tusobola okugenda ne tugula matiriyo ne tumuteeka ku sayiti abakozi bano mu kifo ky'okutereka amaanyi ne bagatereka mu pulojekiti ng'eno nti abakozi wabafunye mu kifo ky'okulinda omwezi ogujja lw'oluweereza ssente badde awo batereka amaanyi ati si batwalayo bw'olizifunira nga already amaanyi bagakozesezza okitegedde nti amaanyi tugakozesezaawo enkya gwe n'onooweereza ssente oba oweereza amaanyi gaabwe ge baakozesa kitegeeza tugateresemu ggwe kati we twavaawo ne tugamba ye abantu bano baguze amataka gaabwe naye ate tuwulira enkaayana ate zibaddamu kusasulira ssente okuwangula emisango gy'enkaayana ng'ezo ssente ezo ze bagenda okuteekamu okulwanyisa n'okwagala okufuna obwannannyini ku ttaka lyabwe ate obwannannyini kweryabwe lyennyini lwaki tetugamba nti abantu bano solution eriwo katubatereko ebikomera ku mataka gaabwe tutya nti ojja kulaba bw'oba obaze mu stone roofing nti kangambe ploti 5 ku 10 5 ku 10 senga oba ogenda zimbisa bloka za 99 kitegeeza buli mita eyo 10 kibeeramu mita 3 5 mubeera mita 15 wona ogatta mita ezo ojja kulaba nga zirenga mita 9 kati ogambe geeti eyakuba mita mmeka nti mita 3 toolako geeti ya mita 3 ojja sigaza mita 87 so wona okubisaamu katugambe nti no buli mita woba ogenda zimba kisenge kya 99 ojja kukozesa $28,000 buli mita kati mita 99 lyerina etafaali ery'omusenyu kubanga togenda dikuba plaster wona ogaa nti olitaddemu pillars oba columns eza emitayimbwa n'ozimbisayo wansi n'osookayo n'adikowa n'ozzaako bulooka kosinga 3 n'ozzaako bulooka ye ya 99 nkuluka oyo kasoke nkusala ekiribi bwe mwatunuulidde ekibbattaka ekyaba abaagula zipoloti zaabwe nga ajja kubeera eyo ebbibwe ne mutunuulira nga bwe mumuyamba omuntu oyo okuuma ettaka musobola omuzimbirako ekikomera tumuteerako ekikomera bwe kyogamba ekyo nyina akataka kange nakazimba wabula mulimu abayitamu nti abantu okulibba nti ababuloko ddirambuza mwenga mmwe mujja aba stone roofing ku kibanja mpola ne munterako ekikomera tugambye tetutereka amaanyi mu mubiri amaanyi katugatereke mu ggwe mpulira ffe ekikomera kyo katugambe ekyokutandikirwako nti fuuti 10 kw'ataano wemba mbaze running meters nja gamba nti wenkizza mu mita kibeera 3:15 we ziba running meters ziba 9 meters 9 okwetooloola ekikomera ekyo naye ekikomera ekyo kitiisa abantu bagamba we natandika ozimba ekikomera kya bbeeyi nze nkugamba mu stone roofing ino si kya bbeeyi kubanga waliwo possibility okutegeera kikyosasulidde mita y'ekikomera ey'ekisenge eky'omwenda mita yaakyo kumpi ekositinga $28,000 $28,000 ky'omwenda otegeeza 99 kyentegeeza mu kyo mita eno okugisimira omusingi okugizimba adikowa okugizimba bulooka n'ozimba 99 waggulu ne finishing n'omukola $28,000 ofuna otya omugatte gwa polotiyo
oba ettaka lyo ntandikidde ku kinene awakuluka wansi oddira nti wemba nina 100 ku 100 zikonvating ezizze mu mita ogambe nti 100 ku 100 wali 10 ne dividing 3.3 oba zimanye bumanya nti zibeera 3 ku 15 kati ogatte luno oludda lubeerako 3 na luno 3 no 15 neno 15 ya 5 ku 10 oba 10 ku 10 10 ku 5 10 ku 5 yeeyo ojja funa 9 kati 9 ojjamu omulyango okugenda mu gate nti gwa fuuti 10 zibeera mita 3 wozijjamu jasigaza kinana mu meka mu musanvu wona okubisa muziri sente nti emitwalo 28 ojja funa emitwalo milioni nga 25 ekikomera nga kyonna kiwedde kya 99 so nga ate woba oyagala zimbisa buloka zino eza stretcher oba ez'ettaka ojja kukubisamu ofune milioni kumpi nga 2 ekitegedde okukubisamu emitwalo nga buli ojja kubeera ku mitwalo 24 ng'ekikomera kyonna nkisibye poloti yange yonna amayinja otandisiza addiko wansi n'oteekamu n'empagi eziyimiridde otaddemu amayinja wansi n'okimaliriza mpaka ku finishing ettaka lyange lyonna ne lyetooloola esente ezo nzibawa lumu nzikwata ne nzibawa kyetugambye nti gwe ekyaguza ettaka lino omulundi ogumu sente zaali zaawamu omaze oddimalo naye tolina ssente ate zaawamu kuzimbamu baleme eddibba tugamba jangu ku stone roofing teekayo akasente akalaga nti oli committed okuba nti ogenda zimba katugambe ekikomera kya milioni 20 mu mmeka 28 oba milioni 25 nkutteko 5 ozitaddeyo womala oziteekayo ffe tutandika okuzimba nga ugamba njateekanga milioni 1 oba 2 kisinziira ku busobozi okumala ebbanga weriti ekikomera kyange ffe tujja kizimba oba tukizimbidde mu bbanga ttono tukimale ng'osigale ng'okola ki ng'oleeteza kizimba kwegamba kiyamba omuntu okumutaasa okusinga ogamba nti kamale kuteeka ssente eri nsonde ate nzireyo nteeka ekikomera oba kansooka ezimba nnyumba no ekibadde kikuzimbisa ennyumba kubanga obadde omanya ekikomera kyaki kya bbeeyi naye oguze ettaka lyo lya milioni 15 kiki ekikugaana okuteekako ekikomera ng'omaze ate olwo ekyo kiba kiwedde security oba ogifunye n'onooba otuuse okuzimba oba omaze okuteekako security value kubanga oyinza okugamba nti kankozesa ekyemitwalo 2 milioni 2 kankozesa ekyemitwalo milioni 18 okuteekako ekikomera kisinziira package ki gy'ogenda okukola ki kankubuuze nzeyikoyo njagala okutunuulira omuntu ono ye atannagula ttaka ng'ekimulemesezza okugula ettaka byebyo byawulira nti ojja kugula ettaka balibbe ojja kuziweereza ssengaawo akuyiseewo era byawa sseruganda oziweewo oluganda lwe n'alwaza omwana bw'alwaza omwana tolina bw'omubanja abantu abo mu stone roofing musobola okubayamba ne bagula ettaka kuba kati oli oyogedde kwagula already ayina erirye mwenga bwe musobola okubayamba ekintu ekyo ne bakikola kuba mulimuko obwesige mu bigambo bye mwogera nze kyenjagala omuntu yenna akimanyi stone roofing yatuuzibwa ku musingi ogw'obuscout kyagale oba nedda nkoyoyo nganze omuntu nze ndi life member mu Uganda Scout Association oba mu Scout Bureau nti ndi life member mu bulamu walubeerera ow'olubeerera atalikyusa ekyo kye nalayira ekirayiro kyange ekigamba nti on my honor I promise that I will do my best to do my duty to God and my country to help other people at all time and to obey the Scout law. Scout law erina 10 points naye nagaa nti I promise to do my best to do my duty to God and my country to help other people at all time and to obey the Scout law. Kati mu mbeera ezo wemba nalakola ekirayiro ng'ekyo negamba am the life member era wonootuuka mu Uganda ojja kulaba life member tuli batono kati ekirayiro kyange ekyo sisobola kuva ku buvunaanyizibwa bwange okugamba nti nina okuyamba omuntu yenna at all time kati ebyo byonna kwenyimirira mu eyo Scout law erina 10 points okujja okulaba nti ntuukiriza ekyanteeka ku nsi n'ekyanyingiza obuscout ng'omuntu
then ngatteko bino ebyaffe ebyokuzimba. Okuzimba nja kugamba nti muzannyo gwange, obusikawutu bulamu bwange. Obukuzimba gwe muzannyo gwange nti gwe mupiira gwange nengenda mu kisaawe nsamba akapiira, wabula obusikawutu bwe bulamu bwange. Bw'obwangaliramu bwe bulamu bwange. Kugamba kyempulira. Era ne bakubuuza nti last day yo ki kyewali yagadde bakwogereko. Nja kugamba nti teweerabira ebintu bino bibiri. Ti ndi mu sikawutu azimba. Sikoma kuzimba bizimbe naye azimba eggwanga. Azimba emikwano. Azimba family ye. Ekyo kyo ne woba obuuziza mu family yaffe nk'oyo yo family ojja kubuuza nk'oyo yo omusikawutu. Bw'ogenda mu banka oyo bw'ogenda mu bazimbi okufuna ggwe tubuuza mu sikawutu nk'oyo yo omusikawutu. Wona ogenda mu bazimbi ojja kubuuza ingini yo omusikawutu kubanga buli bwe bulamu bwange. Nga bwe banagamba nti nk'oyo yo omuganda nk'oyo yo omusikawutu kubanga ye culture yange ye ddiini yange oba kye naaligambye nti ye kika kyange. Kati ekyo kikusinzizaako obwasseruganda amazima. Buli muntu yenna agenda okukosebwa mu mbeera ey'enkulaakulana. Nti omuntu yenna ayagala okugula ettaka ng'owulira weekengedde, jangu tuukirira stone roofing tukutuukirewo to making sure nti ddala ekintu ky'ogenda okukola kiri genuine. Fe we tukutaasiza ettaka lyo enkyo ojja twetaaga tukuzimbirewo ekizimbe. So senga tetulwana kutaasiza ttaka lyo enkya tetuyinaawo mulimu. Kye nagambye Ssebusiru bwa njoka butta nnyinizo. Omuntu bw'omutaasiza ettaka naawe oba sure nti w'onaazimba ajja kukulaakulanya wati otegeddewo. Okitegedde. Sitema ttabi kwentudde kubanga nze nzimba ku poloti gye babbye sisobola gizimbako. Kati buvunaanyizibwa bwaffe nga stone roofing okuteekateeka awo we tunaatonda omulimu ogw'abana abavubuka be tulina abawerera ddala 10. So senga tunaagayala ku step esooka omuntu ono n'afiirwa ettaka tekigenda kukosa ye yekka wabula kigenda kukosa abavubuka banno bonna emabega ababadde balina okuzimba awo. Njagala okubuuza bw'oteekateekera ekikomera kyange ndi Lweru okitaddeko geeti ttaka jjereere kitegeeza olw'okuba ndikuuma ensiko yakumera mu kikomera tewali ayingirayo wagenda kumera ensiko abantu bagambe nti ekyo ekikomera mwe mwekweka ababbi. Waliwo enkola endala gye mukola okukuuma ekikomera kuba okuuma ettaka kw'okumaze. Is there any additional value to this kikomera nga siriiwo? Mu 10 points of the Scout law, Scouts we conserve nature. Okuconservinga nature kiri mu categories ezaawukana. Oyinza okuba okutaasa omusoto ogugenda okufa oba akamyu kosanza akazaala n'okataasa eyo ku conserve nature. Wabula ate wenkeera ku makya ne designinga mu kikomera kyo compound nyinza okuba I conserve nature okuteekawo ekintu ekyo. Wabula wabeerayo ne possibility egamba kyomaze okunsibira ekikomera kyange ettaka kaseera kano nfuniraayo omuntu asobola okunnimiramu ebijanjaalo. Noba ng'olina project ye eri omwo munda etambula ataddemu bijanjaalo oba otaddemu green paper oba otaddemu ki mu garden yo ng'eri mu ki mu kikomera kyo. Oyinza okuba nti egifuula oyinza okugamba stone roofing mugifuule source of income. Munteeremu ekintu kyonna ekiyinza okugenda nga tukuteeramu akabaati nga tukufunira muntu ng'atandika kukulundiramu mbuzi zo. Mpulira ogenda okulaba omwaka oba project egenda twala myaka 2 ogenda okugiranga embuzi mmeka zolinamu obanga biki byolimiddemu woonaddira gwe tugambe gwe oyogera naffe tumanya kifo ki kyoguze. Abasinga kankulage abasinga bagula poloti ezo ng'ayagala kuzimbamu nyumba. Of course Stone Roofing your construction company I may not go there naye ayagala okuzimbamu ennyumba. Is there a way
woyinza okutandika ekikomero kimaze sikyalina bweraliikirivu bwakwezibako ttaka lyange otandika okunteekerateekera ennyumba yange wenaddira ng'erina weetuuse kati ebiseera ebisinga kati ate era tukomawo ku kiri nga mu package zaffe kati tukutwala ate mu package zaffe ziize tugula nti tuguzizza poloti eriko ekikomera kati then ate gwalina eyiyo emutunda ne poloti musobola kuguza poloti eriko ekikomera kuba ffe tetwagala kutunda poloti zitaliiko kikomera nkuwulira nti ekikomera tuba tumaze okulwana entalo zo zewalirwanye bwe tumaliriza kuba gwe tukuzimbidde ekikomera tukubira plan kubanga ne before nga tetunaba kutandika kikomera tuyinza soka kukubira plan kubanga ekikomero gya kisanga nga kirina okubeera approved okuba nti tufuna olukusa olukizimba ku ttaka kati mu process eyo kitegeeza bw'oboze nga olina ekikomera kyo we kiri tugenda kukutegekera ettaka lyo tulikubemu plan tulifunire embalirira tugende tuprocessinga empapula ezituwa olukusa okuzimba oba okuteekako perimeter wall kubanga abantu bagenda awo ne batya bagamba ate ekikomera kya bbeeyi biki no mu kanso nkakasa bbeeyi egy'okuba ennene buli linear mita eri gye twakubalidde ojja gikubisaamu nga ya nusu 700 nti olina linear mita 9 ekikomera ekya 15 times 7 gyemitwalo ndowooza kumpi nga 27 207 ebyo bya kanso byogera mu kanso ebyo mmanyi nti bakutwalako obukadde nga 5 kikomera bakubalira buli linear mita ya nusu 7 era abantu bangi bagwa mu nsobi ne beebalamo ekintu ekyangu ne batandika okugulirira nze nkugamba nti tolemesebwa kasawa banga tewali ewagenda kusimbira muzinzi Feston Roofing ng'olwokuba tetusobola kwerabira buvunaanyizibwa bwaffe obwatuteekesa mu kuzimba n'okwegattira wamu tetusobola kufuula lusuku oba ngambe tukusimbamu luseke abantu ekibalemesa okuzimba ebiseera ebisinga kivamu ffe abazimbi omuntu okuba nti buli kyoyogerako awulira ayagala ssente buli kyoyogerako ayagala ssente nuga ne banne wennaatuukira gyendaga nga ndi mu ssente mmeka tunazimba neze ofulumya kuba nze kyensaasira bambi abantu abaagala okuzimba kisookerwako ddala pulaani alaba nga lupapula nga luno agenda duteekamu ssente kumpi ezigula ensawo za sementi 50 tannalaba kiki kigenda kukolebwa naye waliwo bano abazima naye tagirina nakubuulira bwenaggwa mu bigambo nga gwe togirabiraga kankozesa oyo tufunye nti enkaayana nnyingi nnyo mu bantu kasata bana pulaani atuuka mu makkati ng'ayagala kyusa kyokka no bwe yawa ssente bategeraganamu kino ono kyamunyonyodde kirala n'oli kyayagala kikola kirala so kivaamu obutakwatagana naye nga kyali ekintu ekyo kimu kuteekawo pulaani kufuna mbalirira kukola agreement tugambye tugenda kukola kino na kino kale nze bwe nkugambira gwe pulaani agirabanga etayina nnyo makulu nti ogenda sasulira lupapula yemuvaamu buli kintu yeruvaamu buli kintu gwayagala ozimba n'ofuna pulaani n'ofuna embalirira kikugamba okugayidinga si nti buli wozuukuse neweebakawo nti n'ofunayo ekirooto ekirala nogaa kati ennyumba bagikyuse nkiraba nnyo mu baganda bange abasinga obungi abali e Bulaaya ennyumba zaabwe zirema oluusi okuggwa kubanga babeerawo nga buli kanaku bakyusa kipya nga bakyusa ekipya ennyumba gyatambula n'abaako kalaba ayagala akateeke ku yiye oluusi keetaaga kumenya kye yasooka okulaba n'amenya kiri kye yasooka naye n'atamanya nti nayo yali idea nnungi nze nkugamba tandika n'ekitono ate ekifuuka ekinene okigejje baako n'ennyumba gy'owaayo n'ogaa nti eno ennyumba yange gye ntandikiddeko okuzimba ogisomereko ogiyigireko fena mu Feston Roofing ekyenjawulo kye tulina nti ozimba tukusomesa buli mutendera gwe tutuukako tumakinga sure nti ogutegedde enkya wooba otuuse okuddamu okuzimba ojja twanguyira nnyo kuba kati byonna obikola ki obimanyi njagala okukubuuza ndi bweru oba ndi wano mu ggwanga ndi bize mumaze okunguza ettaka lyange lirikewo ekikomera mukimpadde mu biwandiiko wano mubisigaza nga paka nga mbawadde balansi how do I hold my property ng'ekyali mu mikono gyammwe kati ffe property esigala yiyo eba mu mannya gago naye ekyenjawulo kye tulina ti agreement yerambika
bye twakkaanyaako tibannange munzimbire ekikomera kyange kya miliyoni 10 ngenda kubawaako emiliyoni 5 buli mwezi nja bawanga miliyoni 1 paka lwe naamalayo tekikwetaagisa kufe kubeera na kyapa kyo tekikwetaagisa kubeera na polotiyo kubanga obujulizi weebwo kyetukoze mwe tekibeetaagisa fayiro zammwe ziri kunterekera kyapa nga musingo munteeke ku pressure tetwagala musingo mu stone roofing kubanga ffe tutereka maanyi gaffe muganterekamu ffe tukkiriza nti ensi eno eyinza okukyuka ne tuvaamu embeera ey'okwekengera nze bazimbi bannange era bonna abaliyo oba mwagala oba temwagala tujja kyuka era mujja kyuka kubanga bwe munaalaba nga temukyafuna mirimu mujja kuwalirizibwa okukyuka mukole kye mulina okukola mufune emirimu otherwise bwe munaaba temufuna mirimu mujja kujja ewankooyo oyo abateeke mu layini mukole ekyo ekirina okukola. Nze tosobola sanga ku sayiti yange kuliko omuzimbi leero ali mu mpale y'ebituli tosobola kusanga muzimbi leero ng'ali mu mpale oba ng'awemula ng'asiiya tosobola kubisanga ku sayiti zange. Waliwo bagamba nti waliwo bye mubamuwanika eyo ng'olina okuweererezaako ekigambo kikiyambeko omuti omunene nti mulina engeri gye muguwanikamu waggulu nga muweerezako ebigambo otherwise tegutuuka. Baali baganda baffe ab'amasannyalaze naye nja kugamba nti revolution zijja. Baganda baffe ab'amasannyalaze abaasookawo yekifaananyi buli omu kye yali abalabiramu naye olwa civilization ezze leero bakyuse nti leero tunoonya abantu abakugu okuyingira mu kintu. Abaana ab'amasannyalaze balina kati leero bawasa bakola okwanjula abako bali buli wamu ebigambo bye baakozesanga luli nga babalonze bulonzi Sezaala ayinza omusanga nga ali ku muti kati leero bakola interview ngaffe amazimbi mu Stone era tosobola kugamba nti omuzimbi ensawo ya sementi yabuze ku site tojja kugamba kubanga omuntu ono tumuggyako details zonna ezeetaagisa okuba nti aziviibwako okusobola omuteeka mu layini ng'alina ekyokufiirwa alina erinnya ery'okukuuma alina abazadde ab'okuwa ekitiibwa ekitaalingawo luli omuzimbi yatembeyanga kuzimba omanyi okutembeya okuzimba sikimanyi abazimbi osanga batembeya kuzimba oli nga atambula mulinawo ekyokukola mulinawo akalimu akayita akalimu nga tannakafuna naye waakafuna n'aguyita ogulimu naye era nze nkugamba nti tetulina mirimu tetulina kalimu kubanga akalimu anoonya survival. Nyina kyenjagala okubuuza edda bwe bazimbanga ennyumba nga basaliramu enkoko nga ogizimba obusimaba bw'otakanyuga mutwe gwa nkoko ennyumba teggwa mulinawo akanyomero nga nnyina n'obbaweereza enkoko gye munaasalira mu musingi gugwe wakati mu madirisa musale enkoko simanyi omutwe muguteekewa n'ebigere simanyi mu Stone Roofing bikyaliyo ebyo kati ffe mu Stone ffe tuli ba scout era kyenja okugamba naye tetuliiwo kuggyako bantu ndowooza yaabwe nanzikiriza zaabwe temuliwo kudibya culture naye tetuliiwo kuyingira mu nzikiriza ya muntu okwetaba naye kukola ekyo kyawuliramu ddembe. Ffe tulina era wotuuka ku masaiti gaffe kuliko onoosanga ono pasita ono sheeki lwakuba abasamize tetubayinaako ku saiti naye azabazibazimba essabu eri ettaka era kuzo gafuuse ga sementi civilization naye ffe tetuliiwo okudibya mpisa za buwangwa za nsi naye naffe tulina kye tukkiririzaamu ng'abantu era naffe tulinako we tusibuka nti gundi ojja musanga ono muzimbi mulokole ono musiraamu ono mukatuliki ono mukristaayo kati enkoko nze woba otunuulidde mu bintu ebimu era ntera nnyo okukola conversation n'abantu abamu naye mugamba nti yes ogambye oyagala kusalira nga tonnazimba
naye kyosalira ekyo kitegedde kyentaaga musaayi gwenkana ki wokisalira akakoko tekikulobe nga gwe akiisizaamu amaaso nga kyagala nti wona okikokoonya omusaayi guno ogw'enkoko ate ne kikusaba ogw'omuntu kale ffe twagala kuzuukusa bitatuyise ate osanga oli n'agamba nze oli njagala oyiro wange ono omukole ki mwe muba mugenda osetinga njije njiwemu oyiro wange naye nga kyakola ki kyakkiririzaamu naye n'osanga omulala ng'akugamba nti njagala nze nje nsabiremu bayibuli yange naye ffe tugamba mu Stone Roofing tulina essaala emu kitaffe gye yatuwa essaala yaffe egamba nga tuzimba ennyumba etambula weeti nawe gyeyambise gwali eyo kubanga tesosola mawanga oba ddiini yonna egamba Mukama Katonda ow'ekisaatagana muntu kyamusabye tubeerenga mu kusaba kwaffe ennaku wezitusanga tuwulire faafaaganya enkwezi abantu ze batusalira ozisaasaanya olw'obukuumi bwe obulungi fe obutayigganyizibwa tukweyanze nga bulijjo ebiseera byaffe byonna emirembe gyonna amiina olutugenda kuzimba Mukama Katonda ow'ekisaatagana muntu kyamusabye tubeere kusaba kwaffe ennaku ezitusanga tuwulire faafaganya enkwezi abantu ze batusalira ozisaasaanya olw'obukuumi bwe obulungi fe obutayigganyizibwa tukweyanze nga akaseera kaffe ak'obulamu bwaffe amiina olwo ffe tuba tutandise okukola ki okuzimba tugamba Mukama Katonda ennyumba tugizimbye ku lwazi mu bukuumi bwo tugiwaddeyo gy'oli ebisigadde gwe oli waddembe kukola kyokola ki kyoyagala mutuuka ali ku madiisa omanyi waliyo abali bakubira amatafaali tanulu eno okugyokya soka tuweereza enkoko naye kali ffe kyetukola era nkigamba nnyo baklayanti bange naye mbagamba w'oba oli mwetegefu okusalira enkoko omusingi oba akasolya mbadde nsaba tukikole mu ngeri gy'onookifunamu abaana bano oba abazimbi abaliwo bw'oba oyagala kunoonya ngeri yakubasanyusa nsobola ogikubuulira tuyinza okubeerawo ku sayiti najja nakyala najja ne kureti ya soda Kitegeera n'aleetayo embuzi n'agamba nti eno embuzi mugyokye ne soda wuuyo bannaye sayiti buli omu agiyoyotanga eyiye okitegedde kutegeera naye ate wona ogamba nti bannaye embuzi yakusalira musingi ogenda kulabako abamu bajja kulya abamu tebagenda kulya kale nze ndowooza eno yalinga abantu bano bagamba ekyamummi okiriira ku mwana kituufu kati nabana abamu baali basabanga enkoko nga yengeri yokka bwe basobola okukola ki okugiriira omukoda concentrating ku mataffaali sirinya kusikuba bbaati nga tekuli nkoko kumba ayagala kulya ku nkoko ku ssaawa ya leero wonna osunuulira abantu ba percentage y'abantu abasaba enkoko mu kusereka be batono kati ate n'abantu bambi abasinga ennyumba zaabwe ezisooka baba bazaagala nnyo era baziwa nnyo obudde okulaba nti bagezaako okuba kye bakola ku kyo kale n'ebyo byonna wensabira nti okuzimba tulina sooka kuzimba birowoozo byaffe ne tulaba ngeri ki bwe tusobola okutuusa ekyo kye twagala mu maaso. Njagala ompe engeri ki omuntu gy'ayinza okubafuna kubanga njagadde nnyo akapaati akanyomero w'oteera ekikomera ku poloti yange nesiddamu kufuna bweraliikirivu oba gwe kennyini Stone Roofing and Construction Company wongulirira ettaka eririko already ekikomera ne libeerawo nga liri secure akapaati ako nkaagadde nze ngaaza akaagadde naalyagadde n'omulala akaagale mu kamwako mwennyini buulira abantu engeri gye bayinza okwongerayo emboozi eno nga bakusaba oba n'okuwa emirimu kuba guno omulimu akutegedde asobola okwagala okuwa omulimu tukufuna tutya aba Stone Roofing and Construction Company. Njasooka okwebaza okumpa omukisa ogwo era nsobole okuclarifyinga mbeere nga ndi straight kubanga baganda baffe buli omu alina engeri gy'aba receivingzemu information. Stone Roofing eriwo okugonjoola ebizibu ebiri mu sekita eno ey'okuzimba. Ngwe tumala otunuulira obuzibu abasinga obungi bwe basanga ne tubunoonyeza solution gye tufunye ntujja ne tukikuwa bw'agenda okigula n'ogimanya naye
sirwa kuba nti ffe tulina ssente nnyingi naye tulina okufaayo gy'oli kubanga buvunaanyizibwa bwaffe. Tuyinza okuba akeera omuntu ayinza okera kumanyira ganza nze njagala Masaka mungulire eyo ettaka nze mungulire, tetunafuna busobozi ng'obwo naye bumwe maanyi agasobola okuba nga tukola ki tubufuna. Tetujja kugamba nti ssebo buli bw'oyagala tulinawo ettaka no, gwe oyinza okubaako olinawo osiimye. Fwe tugenda tukunoonyezaawo ettaka eryo ntuli making sure nti nno ddala ettaka eryo ttuufu kubanga buli muntu alina range ya ssente zakola ki zasobola. Ayinza okuba nga olyagala Masaka naye nga lya miliyoni 5 kyokka ate nga nze lyennina e Masaka lya miliyoni 8. Kati nze kyalibadde kirungi okugamba nti mbadde njagala ettaka mu kitundu weekiti naye nga liri mu range weeti. Gwe n'otuwa akadde ne tugamba tukunoonyeza ettaka ne tulaba nti ki tuufu. Ne tugamba nti munaye kati ettaka tumaze oddiraba era tukakasa nti tuufu. Ne tulikuleetera naye n'ogamba nti njagala muli Ssekyuwalinge nga tugamba nti yes katutubaze mbya futi wezi bweti nti ojja genda ku package eno nga tulitandika odisikola ki Ssekyuwalinga tugambye tulina capacity okusinga Ssekyuwalinga amataka ago. Why? Kubanga tulina abantu abamala okuterekawo amaanyi gaabwe. Naye tuba twetaaga eyali badde nga kick off start eyaki material. Tulina emmotoka ezisobola okuleeta material naye tulina ozigula kubanga senga abantu betukolera bangi, senga buli omuntu n'aba tugenze tumutaddemu ssente nga zonna computer alina kyataddeyo tuyinza okuba amazima temujja kusobola kusitula bakirayani basukka mu omu. Kati twe twagala nti you support ne tutandika then naffe tukutandika okusupportinga ntugenze mu maaso step ahead osigala oteekayo nga naffe tukola ki tuteekayo. Ono alya n'ono alya yemmere ewooma oba emmere egenda kale wekityo wekiri naye gwatwagala kiki kyolina okumanya. Omuntu ayagala okolagana ne stone roofing tugamba nti gulawo fayiro naffe. Wogulawo fayiro naffe tukwetagisa obufaananyi bubiri gwataliiwo osobola okuweereza akafaananyi kamu ku WhatsApp wokaweereza details zo. Bw'oba oyina next of kin gw'oyina wano mutusindikira ajje ku office alabe wawe tusangibwa naye ajje n'obufaananyi bwe kugamba tubuteekako ku fayiro nti nga onoogamba nti clients file nti bano ba 20 bano ba 2011 2021 tumanya ani azze gye tuli. Bw'oyogera erinnya lyo ne tukebera mu files ez'aba clients ne tumanya nti ono twayogera ku kino na kino era still program ye etambula weti. Bantu bangi abali e Bulaaya batya olulaba clip eno akuba essimu nagagundi njagala yes akubira mu tune nti enkyatandika naye ng'ate wakutandika mwaka gujja gulawo fayiro naffe tugambe nti omanyi engeri gye mbategedde mweziguddewo fayiro naye nja kutwalamu akabanga weekati oleme kubanga asirisa oba abuze kuba tutuuka kisa noga nti oguddewo fayiro naye obuze nedda. Omuntu agulawo fayiro ffe ne wekiba myaka emeka tumanya omuntu ono waaliddira wonna yasobola okweteekateeka tutandika okukulambulako naye bwe tukuweereza ka message kuba tukugulirawo WhatsApp group eyo ne tuteekako next of kin wo ne tuteekako ffe ffennyini aba office ne yinginiya agenda okumanaginga project yo ntumuteekako then n'omuntu abeera mu office at least ng'asobola okuba ng'akuwa update naddala akola mu database n'akuwanga update bwe tuba tutambuza project yo yalina oteekayo ebifaananyi yalina okukola ki n'ebirala system ebirala by'ojja okumanya ng'oguddewo fayiro naffe. Tulambula site yo ne tugituukako ne tulaba bwetaavu ki bwe weetaaga ne tukubaganya ebirowoozo naawe ne tuzimba program egenda okuba nti otambuliramu. Bwe tumala ebyo byonna nga tutandika process ofuna embalirira ofuna plan ebyo byonna naye plan kyenjagala okubeera clear sente ezigulawo fayiro si ze zikuba plan wabula ze zikola sketch plan nti okufuna concept yo ne tugiteeka ku lupapula ne tugabana noga ngenda mukyuseemu kino mukyuseemu kino mukyuseemu kino okyali ku fayiro opening kati woomala ne tugamba nti kye kino then nga tukuba actual plan
oba plan ntugamba nti atugenda kuba plan then bwetumala okuba plan osobola ogamba mugitwaleyo ku assessment ne bakola assessment eya plan eyo ne tugenda netusasula mu banka era buli kimu oba okifuna era okifollowinga receipts nga ozitambula. Kino lwaki tukikola? Project z'abantu abasinga obungi abatali wono zitukola zitwalako akabanga kati otataataganyizibwa n'abamateeka twalibadde kirungi nnyo okukwatagana n'abamateeka nti gwolina omala ojja approvingibwa nemala okwapprovingibwa tufuna eddembe naffe ne twetaya kubanga tuteekawo ebintu bingi ffe olwokuba nti siggwa agenda otuteekawo wilbalo siggwa agenda otuteekawo nkumbi ateekawo emitayimbwa seminti singa tubiteekawo nga tumenye mateeka bajja kujja babiyoole byonna kati okusikiwalinga ekyo tugamba tukolagane wamu ne gavumenti oba n'abannamateeka tusobole okuba nga tukola ekintu nga tekirimu ddukadduka kikuyambe ojja zimbira ku pensiyo ate ekintu nga supervising kubanga tinga kalina bwe tumala okuba nti ekizimbe kino batuwadde job card gwe wennyini kigenda kukuyamba agenda ozimba kalina tujja funa bayinginiya abava ku district oba abava ku council okusobola okujja mu job card eno okusobola okuwandiikawo details nti yes wano mugoberedde emitendera emirungi tujja kubeera sekiwa nawe ojja kubeera sekiwa nti tukolera wamu ne gavumenti okulaba nti tukuwa omulimu omulungi naye ogwo omulimu gwe mwagala oguyita mu nkukutu n'otagoberera mateeka kufuna biwandiiko bikakafu byakuzimba ogenda kulaba omuzimbi akubirira bukubirizi teri amumonitoringa teri amusupervisinga kuva mu babuyinza olwamala ajja kukukubira ajja zimba ajjawo ensuwa naye kino kiyamba gwe kiyamba nze okufunako omuntu ate omulala atutabaganya nga district engineer ajja kujja alabe oba area engineer ajje alabe nti emitayimbwa gye mukozeseza gye emituufu standard ratios zemuzimbisa zezentuufu kikuyamba ofune ekintu nga ffenna kubanga ffe tetuliwo okulaba titupalapalanya gweri gye tugenda okuzimbira era omuntu atya amateeka agasooka naffe ajja kuba nti ekituufu ayinza obutakwatagana naffe kubanga ayinza okutwefuulira kituufu naye tukugaidinga zino ssente zigenda mu district si zaffe naye kubeerako development fee kubeerako inspection fee kubeerako square meters ez'ekizimbe kyo then ne babala 18% VAT ebyo omala bikola n'osasula mu bank ne bakuwa receipt n'ogenda ne bakuwa general receipt ku district then ne batandika process ey'okuapprovinga ki empapula zo oba plan yo kikuyamba nti enkene wonooba waliwo development eze gavumenti eyeetaaza ekifo ekyo oba waliwo enkulaakulana kijja kuba kiyamba gwe okuliyirira essente eziri genuine ezigasa kuba bakumanyi ekitegeera bakumanyi nti wazimbira mu mateeka tebajja kuwa ssente kuzindaagisa ojja ku ofiisi yaffe omala okutuukawo otambula otya gwe newonooba otaddemu Google n'ogamba nti Nansana Stone Roofed House ojja tuukawo wotuuka Nansana ku municipal council gwe newobuuza ennyumba eserekeddwa amayinja n'obuuza Nansana municipal playground kisaawe wennyini wetuli era obuuza ennyumba eserekeddwa amayinja baba basobola okulagirirawo ne Nansana mu district y'e Wakiso wetusangibwa wali poliisi y'e Nansana awo wennyini opposite yewali offices za municipal council nokkirira nokkirira ku kasaawe ka council ku namba z'essimu osobola ogamba ya Airtel ezi 0752 8 emirundi 3 888 emirundi 3 424 then MTN oyinza ogamba na gundi ya MTN 0777007921 mbadde njagala okutegeeza ku bali eyo ti namba eyo bweba ekutawaanya okugitandisa 0 ate gitandise plus 256 naddala abadaffe abali emitala w'amayanja nga koodi y'ensi yo ekulembera enamba eyo gyoyagala okusoma waliwo enamba ku zo nga ya WhatsApp mwogera enamba zonna za WhatsApp naye waliwo omuntu agamba nti ngukuba essimu eno zino essimu kuba ziba mu layini emu ezo ziri mu ssimu emu nti ziba direct mu ssimu emu wabula wabaawo alternative ey'okubiri nti nkuba eno essimu teriiko kankube ku ssimu endala n'ogamba kankube 0 oba +2
+256 755 31 1525 kati eyo noga nti eno nzikubye teziriiko kankube ate ku yoni kweno nti oyinza okunoonya eri nga teriiko noga kankube kuziriwa ku zino okitegedde kubanga eyo yo at least nti bagikwatirawo okitegedde kuba yeebaawo mu office saawa 4 nti ogikubako omanya nti bajja gikola ki gikwatirawo ate oyambibwe naddala baagala file opening kyali kibadde kirungi nibakuba kweruwa kweyo eya 07 55 31 15 25 ya oyo file opening osobola okugenda direct ne babanga bakugulirawo file kubanga ekituufu oyinza okukubira nze era nange enamba wogimpa ngiweerezaayo wa office okusobola okulanga bakwasaganya embeera bwekitowa ekiri amazima njagadde nnyo service ya Stone Roofing and Construction Company. They have a location. I've been at their location. Sigamba nti office nsanze yakuteekateeka oba bya editing background ebabega byakuyiiya by editing tusobole okumarketinga. This is not an advert, this is an information. I want you yankubadde bayisizamu okubanga bo mulimo but for I come to pick information. Mbabuulira nti osobola okubanga ettaka lyo lisekiwalinga n'ekikomera ku kibanja mpola bakuzimbira ekikomera ettaka lyo n'obeera nga toli mu bweraliikirivu. Ekirala bo kennyini basobola okufunira ettaka ne balikuwa ng'olidde ekikomera kwekiri saako n'okulimanaginga mpaka lw'onadda omuli okuteekerateekera compound okuteeramu pulaani wawe ennyumba yo weenaatuula oluusi bwe muba mukaanyiza n'okutandika ogizimba nga tonnaba kutuuka ate ng'ebiwandiiko byo birina bo balinamu endagaano eyokukola emirimu. Ye kampuni yokka gye mpulidde nti ozibazimba ate gwe n'obaweereza okusinziira ku nfunayo omusaala gwo bwe muteesa nti onaawangayo percentage bweti ennyumba teyimirira kugibika biveera gamba nti enkuba enaagikuba oba etulemeredde wano na wano bakola ne inspection ku ttaka okukyekingira oba teririimu migozobano na buligaliga n'ebisigadde. Kale nno tusiimye nnyo service ya Stone Roofing kuba bakwataganira wamu n'eggwanga Uganda. So tozimba ng'olowooza Stone Roofing bakamyufu oba bakuyita mu mikutu okuwa ekintu ekitali mu mateeka bakubalidde oleme kubbibwa na kusasula nguzi. Yenze Kanka Capital kola production eno ku lwa TM Online Television mbasiibudde mweraba.